Munange ensonga eriemu ku nsonga kangambe nti ziri nyingi ezampa okuteekako okutimba ebifaananyi bino. Ekisookerwako ddala nabiteeka mu motoka yange kunoonyeza His Excellency akalulu okusinzirira ku bintu bingi bisobola kutotola ne bigwawo nga mulimo gwa nakyewa twewaayo ng'ababuulizi b'enjiri mu Great Palisa abakola ddaawa mu kubuulira enjiri mu ddiini y'Obusiraamu okubeera nga tutambula nga tusomesa abantu. Ekisooka nga tusomesa abantu batye Katonda. Ekyokubiri bagondere obukulembeze obuliko. Ekyokusatu okweyisa bulungi omuli okuleka ebintu by'okwekalakaasa, ebintu by'obuvuyo, ebintu by'okwetta, okukola ebintu ebitasaana, n'okubeera nga tusomesa abavubuka enneeyisa esingayo okubeera ennungi nga abakulisitaayo tubasomesa ebyawandiikibwa mu Bayibuli ate abasiraamu ne tubasomesa aya za Qur'ani nga tugezaako basomesa okubeera abantu abatya Katonda ababeera n'empisa ennungi okuleka okweyisa mu mbeera embi babeere nga bakkiriza bawe muzeeyi akalulu okusinzirira ku mirembe muzeeyi gye yaleeta mu Uganda Mungu gwe yayisizaako okusinzirira ku development eriwo n'obwegassi obuliwo ebimu bye tubagamba nti eggwanga lino President Museveni ye musajja eyakola ekintu ekyatuwa okusitukiramu ennyo. Emusajja yasobola okugatta bannaddiini bonna ne babeera nga batuula ku meeza emu. Kyova osanga olwaleero omusiraamu ng'afumbiddwa omukulisitaayo ng'afumbiddwa omusiraamu olw'okwegatta okwo. Ye musajja asobodde okugatta enzikiriza zonna nga tuli kimu. Ye musajja abadde n'omutima ogw'eddiini gwe bayita okubuuza nga baagala abazungu baagale baleete ebisiyaga mu Uganda. Owekitiibwa His Excellency n'agamba nti ekyo tetujja kusobola kubeerawo kubanga musajja munaddiini. Ekyokusatu enzikiriza zonna ziri kulankulana mu Busiraamu. Emizikiti bali kuzimba, amasomero bali kuzimba, ebinkulankulana nyingi. Palisa tubadde tetusuubira nti tulifunako enguudo ennungi. Saawa zino tuli kutambulira kolansi. Omusajja olw'okubeera n'omutima ogulumirwa abantu be n'agamba nti amakubo bwe gayita buli muntu balina okumuwayo akantu kubanga tebasobola kulima mu ttaka lye era abantu bafuna ssente. Palisa abantu bazimbye amayumba olw'eddembe eryo. So ne tusalawo ne tugamba nti nedda muzeeyi ono akoledde Obusiraamu ebintu bingi. Yasobola okusitula emmotoka y'ebbeeyi Prado n'agikwasa aba disitulikaazi mu Uganda yonna. So tukola ebintu bino in behalf okusiima ebyo Oweekitiibwa President Museveni byatukoledde. Kubanga ye Allah agamba nti hal jazaa'ul ihsani ila al-ihsan. Omuntu aba akukoledde ekirungi naawe omukolere ekirungi. So ffe ne twewaayo okubeera nga tunoonyeza muzeeyi President Museveni akalulu mu mbeera ennungi nga tuyita mu kusomesa abantu nga tukozesa bitabo bibiri Qur'ani ne Bayibuli. Amanya tebatya okulonda olw'embeera eyo nti abantu banaba bangi. Abantu tebajja kuba bangi, fine bajja kuba bangi naye bajja kujjira mu scientific nti waliwo space ab'ebyokulondesa baidda kubaawo nga batulagirira ennemerera tukola tutya obuteesiga kirere in case waliwo obwekibeera n'abakoze eki atwegayiseemu. So eyo ti nsonga nnene nti ab'ebyobulamu tulina bwe kirala batukubiriza okwemerera mu distance emala mu buwanvu obuteeriranigana okuta ku masiki okwekuma nga tuli bayonda okusobola okulwanisa ekirwaire. So ekyo ky'ekirwaire kitabatesa kudda kulonda mwide mulonde era bwe mmala okulonda mutagumba walala mutakuŋŋaana mwire kumbali oba mwire ewaka aye nga buli muntu ali mu space emala obuteesiga kirwaire. Muhammad nga nd'omu ku babuulizi ab'e Palisa Great Palisa basomesa abantu ebitabo ebibiri Qur'ani ne Bayibuli. Era motoka eno gye mulaba motoka yange nkadde entambuza ebitundu ebiwera n'amafuta agatambuza mu motoka muno tukwata mu nsawo. Generator tubeera nabyo n'emizindaalo zange zizo ziri awo waggulu. Ezo emizindaalo zenkozesa okubeera nga mpisaako amawulire nga bwe tusomesa n'abantu okubeera nga beetangira ekirwadde kya korona, okwambala masiki, okwewa distancing, okunaaba mu ngalo, kwegamba tukola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kusomesa abantu mu bintu bingi.
era twakatambula constituency ye Palisa zonna era olali tuli kumaliriza ebitundu ebimu enkya wajuzi inshallah tugenda mu Butebo nenga tuli kusansanya njiri. Amanya agambye ani? Amanya Abdul Nasir Hamedi nga nvuira Palisa wano ate ndi omu kuba imam bakulembera omuzigiti gwe bayita Masjid Siddiq enalufenya mu Palisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina nize engineer Kolaba Juma omukulembeze w'abavubuka ab'obusiramu mu Uganda yona. Ntwala omulanga guno eri abavubuka bonna abalonzi n'abatali balonzi. Ngamba ko nti mutayiramu era mutageza kwenigira mu buvuyo obuyida okuba mu byokulonda olw'abantu abalina ebirugendera ebyendawulo. Guno omulanga tikubiriza abasoga bonka. Nkubiriza ewanga lyonna kubanga omusoga wafuna obuzibu tikikosa musoga yenka. Kikosa ni mukwano gwo Muganda, kyakosa ni mukwano gwo Munankole, kyakosa ni mukwano gwe abenda. So abavubuka banange nze nga mukulembeze waimu ebyo nabyo bibere musubira mu SIDR mu bulimba bizirayo amazima obwenkanya emirembe giri mu President Museveni, President w'ewanga lino ni lata ife yenka. Lata ifono obuzibu bwetu berenga tuli nabo nga titusobola kufuna buweereza kutuka kwife wansi abakulembeze baife abavubuka ezaki batukoleire ife twavaayo twenigira mu mulimu okutuuka wansi kwa ife twidye ebizibu. Ate Museveni his excellence ebizibu by'abavubuka abidi ate atwenda ino ebintu bingi byatukoleire ayi nga tibitutuuka ku butuuka. But this time around mumalirivu era okusekiwalinga future ali kusekiwalinga yaife abavubuka tali kusekiwalinga yaife abavubuka okulaga nti akola ki atwenda era atwendeza ebirungi. Kati omuntu akwendeza lwaki oba tomwendeza? So nkubiriza abavubuka mwena nga 14 mutasigalayo buli atuse okulonda aide tulonde his excellence Yoweri Kaguta Museveni ni president asobola okutukumakuma ayendeza abantu be era atwendeza. Nolw'ensonga eyo mutenigira ino mu bubenje, mutenigira ino mu kintu kya kwekalakasa. Ekyokwekalakasa is not the solution. Tine ensonga y'okutolawo embeera yona ate naddala ife abeidini okwekalakasa tikikirizibwa kiri haramu. Buli womene ekintu ky'omuntu wakita mu kwekalakasa era bw'ofiirayo iwe bw'ofiire ng'oli mukafiri. Kwendogera ku bukafiri baganda banga abasiraamu kitegeera oba ofiire bubi. Kati lwaki wenigira mu kikolwa ng'ekyo? Tulina abaimaamu tutambwire ewanga lyonna tulina abaimaamu bakubiriza abantu obutenigira mu bintu bya kikola kya bukyamu kukwekalakasa. Tina ensonga mbasaba bavubuka banange mwide tugemere walala tukumu obuntu bulamu tutolewo kwekalakasa tubiveemu tulonde bulungi tukume emirembe tusekiwalinge future yaife. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange nze Sheikh Muzammiru Kibesi. Sheikh Muzammiru. Naam. Enkolero gye mutandise eyokunga abavubuka okuva mu bintu bye balimu ebyokwekalakasa basupporting mwami Yoweri Museveni. Mwagitandika ddi? Enkolero eno tugitandise mabega emyezi ng'esatu miramba naye twali tetunnabagiteekamu maanyi. So twakatandika okugiteekamu amaanyi okusinziira ku mbeera gye tulaba ebyogerwa n'ebiwulirwa ne tusalawo nga ffe abasajja abakulu abasiraamu ba sheikh tuveeyo bulambalamba tubeere nga tusobola okulambika batabani baffe kuba ffe baana ffe tubazaala ffe tulina okubalambika ekkubo lye balina okukwata. Kiki kye mulengedde mu maaso mugenzi okulaba nti Uganda erina kubamu obutabanguko kubanga ndaba mwesigamye ku bavubuka? Kituufu okwerinda si buti. Okwerinda si ki? Si buti. Ate eriiso ly'omukulu awaddugalayo wakola ki? Weewalaba. Kati ffe ekikulu nga bannaddiini omulimu gwaffe kubuulira abantu ki kye balina okukola ekirungi n'ekibi. Kati mugenda gitambuza Uganda yonna oba mukomye wano okolwa leero? Uganda yonna era kati twava e Soroti ne tugendako Embaale yonna tutambudde kati tuli wano Jinja twaliyo Koyiga nga twaliyo Kamuli twaliyo kati tuli wano Palisa ate era tukyatambula. Uganda yonna tusuubira okugimalako inshallah ennaku ezisigaddeyo zino nga 8 bwezito tujja kuba tusobola okumalako.
ennaku ezisaddeyo munaana zijja bamazaako naye nga Uganda ndaba nnene kubanga baaganye ebitundu ebimu okuddamu okulabamu olukuŋŋaana. Ate mwe temuliiwo mwe bannamawulire mwe kati ndi wano ndi kupalisa kati wenjogerera era eno masjidi yaffe ye main mosque eno ye main mosque palisa kati tuli wano naye kati nowembalala agenda kundaba omulanga gwenkuba wano nkubira nowembala nowekasese ya afiira mukwabera wawa omwana w'omwagaza muliro mubagamba baana genda olonde dawaka okole ki otuule. Genda olonde odde okole ki naddala mwe bamaama obutabanguko mu ggwanga lyonna si Uganda yokka si nsi ndala yonna mu nsi yonna buli lwe bubeerawo bubanyigiriza nnyo kubanga bonobeera n'omwana ow'emyaka 3 kizibu okumusanga taata yamukoze eki era maama kugenda okutoba ate olina ak'ebiri ate olina kwoyonsa ate olina ak'etaano ate kali ku ssomero olaba okosebo n'olwekyo abaana tubatuuze tubabuulire bashefu obwo buvunaanyizibwa zino ejjuma y'olwokutaano luno siraba nsonga lwaki size kutuba ze musomera abaki abantu saawa zino okusomesa ku bwenzi kiyinza obutakola kubanga kutuba za sizoni bw'obeera ku krisimansi gwe n'osoma kutuba ya yidi bayinza okwebuuza noga nti imaamu ono bategeera bulungi abantu bazze beesunga kuwulira leero batusomera ki ku Yesu Kristo kyokulaba bayimaamu mulina okutwala obuvunaanyizibwa okusoma ebitabo osanga imaamu omwezi guggwako nga duniya mububa naye imaamu waki imaamu tulina omulimu gwaffe abaana tubagambe tebagenda mu kwekalakaasa. Ogwokubiri tusabire Pulezidenti Museveni akalulu nkimanyi era neekakasa bulungi nti bayimaamu mwenna bukyanga kulonda kubeerawo Pulezidenti Museveni tabawanga ku kantu ekyo kyonkimanyi siba kiri munamawulire naakwata mubanga nga kyekituufu mwogera nnyo ne bawulira nkimanyi tabawanga kaki naye ku luno biidhinillah tugenda kulwana nga bwe tusobola nga tulina mukadde waffe ono regional card tulabe nga insha Allah nga bayimaamu ku luno mufuna ku kaki ku kantu temubeera na mutima bugamba nti tetujja ffe kufuna ku kantu tetujja kusoma kutuba zino zireka mirembe nakukubiriza abantu kumulonda nga tetunafuna kantu mutebenkere insha Allah kantu mujja kakola ki oba mulonze oba temukoze eki oba temulonze akantu mujja kakola ki bamaama bamirati abakyala mubakubirize balonde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe munamulonda emirembe okusingamu omugenda okuba naki najjo ate bamirati tubamanyi muliko disi zaffe muli nammwe akantu tujja kumugamba President tujja kumugamba nti bamirati abawo wano kasodo omulimu bakola gwa ttendo njagala mukirize mugaane President Museveni mugabi nnyo Allah yamuwa omutima omuki naye obuzibu kumukola ki kumutuukako ate abamutuukako be batatuusa bubaka bwammwe gyali kitegerekese bulungi n'olwekyo nsaba mukkirize ku lw'obulungi bw'ensi yaffe fetu abantu byenjogera abakusinga babijja okubyogera naye nze nkubuulira mazima omuwalimu imaamu sheekh oli musika wa nabbi toyinza kunnima nti tokuba ttooki n'omanya kino abeerawo nga 15 oba 16 toyinza kunnima naye we amaanyi gaffe n'okukiziyiza kubanga okuziyiza mulimu gwaffe sibe kiri mulimu gwaffe tugalina tuziyize embeera embi eyinza okujja mu ggwanga ffe bwe mulaba tetulina yadde 10 naye tuli bannakyewa nze nzaalibwa Iganga mpangalira Kampala naye bweweebuuza amafuta gansende mekagenvuga kino nkyogera ne mu kamera nga
buli omwalaba tetulina yadde ennusu ekikumi ekituweebwa gavumenti tuli bannakyewa okusobola okubeera nga twagala eggwanga lyaffe ensi yaffe ebeere miki mirembe okutegeera nti obudde buwungedde nga ziri 6 olagamba omuntu oba yalizeeka naye amakaga gukyali kitegerekeka kati ensi etalimu mirembe tebeera nnungi emirembe ate sifo tujeewa Allah yakola ki yagituwa n'olwekyo obuvunanyizibwa bwaffe kugikuuma kitegerekeka ndowooza muwulira Sheikh agamba Allahumma anta salaam Allah yatuwaki fe obuvunanyizibwa bwaffe kukola ki ate buli kyetwagala kya mirembe bw'obeera n'omukyala ewaka nga si wa mirembe onyumizaako ne banneiba Allah yangerera bawuli nganaguli Allah yangerera yange omugazi alhamdulillah naye kasa alhamdulillah babeera bameka banna kano nnyo wokubiri kuba takuwa miki naye omukyala akuwa emirembe ne bano basiibula 11 oyagala zigenda okuwera 12 ng'oliwaka kuba waliwo ki emirembe nabwekiti emirembe egyo tojja kugifuna ng'ensi etabangusi onosaala subuhi Sheikh omuzigiti